Gasimbagane Ne Bannamawulire on Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira osuzeyo otya ampuliriza yakozeyo olwaleero ng'otuuse ku mulimu weebale wonna wosinziira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bwotyo Peter Kibazo nembera mu studio za Radio Simba okwanjulira program Gasimbagane Ne Bannamawulire nina John Kakande nina Aruna Kanaabi nina ne Charles Romsha na Muwanga Ngambi ali mukulu Charles buuza abantu abatuuliriza speed abagalwa atabo emyemirungi Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa mu nsi tewali Katonda oba yatutonda kye yatutumamu okolima bukolimi Kakande omanyezo nyogera nnyo z'abaavu oli bwe bibamala omubula nga zimulemye okukola nga nti ensi tetugikungula tetulina gye tugitwala banafa batubulize ekyaleero muna okimanyi ndi mugagga nibaza okuba nti mutuwuliriza era ne feedback tugifuna mulituwa waliwo omuwuliza waffe omu yampa obubaka butuuse eri omukulu Petero Kibazo nti naye oluusi abeera muteesa ajja afunayo moderator bwe babanga ayagala okubeera omuteesa kubanga wabaawo conflict of interest nga yawa time Kibazo yawa omusana yawa Kakande namuggyako neyeteekawo amapeesa naga egamba nti saawa eyo ndowooza wandifunyengawo omulala n'atula mu ntebe noteeseza ddala Kakande bw'oba oyagala okuwa ebirowoozo okuba rayida noga nti bino byange naye kubanga omuwuliriza yandibadde message agiweereza nze buterevu Aruna mawulire wiiki eno nebuza abantu agitta tagiwoomya Kibazo olanga naye bimunyumira okuvuga abatulamusizza abatuwuliriza mwenna gye muli tubalamusizzaako nnyo era ne tubeebaza sebo feedback eyo tebaddewo yokka naye ebadde ejja kati kiri eri Kibazo okugirowoozaako gwe ekikulu nga ripoota omutuufu ye Haruna Sengoba namusanga ku Kampala Road nti mbawuliriza nnyo amanya gage Haruna Sengoba era Sengoba sebubaka bwo mutuusiza agamba nti ate ndaba n'essimu ogiyina oyinza okumuwa neya Kibazo naye naabwetuusiriza ddala ewamu n'enseenene zaffe nazo kyala Kibazo kiwaza ziriridde mu kkubo bansuubiza nti bajja bbawo enseenene wiiki ejja zijja kuva wa Dr. Zara naye batugayambe tebateekamu kamulali ekirungi tojja kubaawo Gasimbagane ejja kubaawo mukulu Kibazo mangu nnyo ebintu ebibaddewo mu wiiki tubadde tulaba ensonga ezikwatagana n'okulumbibwa kwa poliisi n'okuwamba emmundu ezitali zimu mawulire ne gajja nga abajaasi ne minisita wa state for internal affairs naawe ekiwandiiko mu paalamenti naye nga baatulaze nti omu ku basajja abaalumba Gaddafi omujaasi babatta omujaasi ku Gaddafi barracks yali attached naye ku barracks eyo era ne bamukuba amasasi ne bamutta ne president naye yakikkaatiriza eggulo n'aga nti bano balabika baali ba disaata abantu abaava mu magye ne badduka ne bagenda ensonga y'Ebola mukulu Kibazo naye gino tafiire n'atugamba tewaliwo obuyeekera bano babbi egundi eno ebadde ensonga ya Ebola Mubende Kasanda nawo ne babongerayo ku lockdown naye ne president eggulo era bwe yabadde ayogera nenaga nti singa temwali bampisa mbi nobuno obulwadde bwandibadde twabulinnya dda ku nfeete kubanga Uganda kati erina obukugu obusobola okulwanyisa endwadde ezo Saabalamuzi naye n'avaayo n'ategeeza prime minister nti mu luzungu bakira stay in your lane vuganga ovugira mu kkubo lyo leka kuyingirira kkubo ly'abalamuzi kola ebibyo naffe tukole ebyaffe anamuga nti alekeraawo okweyingiza mu nsonga
za kooti enkola entuufu agimanyi naye nga kino ssebo kyasibuka ku prime minister okugenda okutuuza omu ku balamuzi ba kooti ento namuyosoyasoya kajojijoji w'ebibuuzo. Mu parliament mukulu Kibazo naye wabaddewo akaleega bikyanga kava ku kuwamba abantu. Omukulu Zaake bwe yayimirira nga ayagala ensonga eno agitegeeze speaker wansi w'omulamwa gwe bayita matters of national importance, ensonga ezikola ki ez'omulamwa eziri mu ggwanga ezitalinda, naye speaker nga bulijjo n'amuga nti nedda nze nina ensonga lwaki nkozesa ekyo ekigambo, n'amuga nti ensonga ezo tojja kuzoogerako wano, naye ne wabaawo okuwanyisiganya nekyaviiramu ne speaker okuyimiriza tojja zoogerako mu kawaayiro mwe wayise. atudde mu ntebe ya speaker ye deputy speaker ye speaker obudde obwo naye kati abantu bajja babibuuza nti oli omwami muwogere erinnya lye oyagala njogere mukulu Tayebwa era n'awalirizibwa n'okuyimiriza olutuula lwa paalamenti, naye ng'ebyo bwe bwabeererawo mu wiiki eyo ssebo nga ne deputy wa basalafu Sheikh Yahya Mwanje amaze okutwalibwa, era wiiki eno minisita wa state for internal affairs agenti CMI emulina, naye mujja kumanya nga bamuleese mu kooti n'omwogezi w'amagye naye n'ategeeza nti kituufu aba CMI be bamulina naye byamukwasizza ndowooza byekuusa ku nsonga za security, naye tujja kubitegeera oluvannyuma. Era ssebo ne kabuleta naye kwakkananga naye bamuyodde, naye bamuleese mu kooti ne bamusindika ku alimanda naye ng'avunaanibwa gwa musango gwa okwawulayawula mu mawanga, promoting sectarianism. naye gabeera mawanga waliwo eggwanga nti batuusi simanyi, naye bwe gutyo omusango bwe guli. Era ssebo mu nsonga eyo byagenza okukakkana nga Zaake bamugambye nti yajja genda mu kakiiko akakwasisa empisa. Tayebwa n'ayongerako naga nti woba oyagala Katemba genda tujja kuwa ekifo wonoozannyira ki Katemba. Naye era mu wiiki y'emu ssebo n'abanuupu ne batuuza olukuŋŋaana lw'abannamawulire ne balaga abantu nga balaajana ku bantu baabwe abatalabikako, abaawambibwa oba abaatwalibwa ab'ebyokwerinda. Ne New Vision n'abawakisa n'atugamba nti enjawukana eziri mu nuupu nazo zirabika zigenda zigaziwa. Tutegeeza omuko gwabadde munene nnyo. omukulu kanaabe simanyidde ddala baaki gali gonna tayogeddewo gye yagasoma naye bw'atuuse ku gwa nuupu n'agamba nti New Vision zomanyi nzijukidde story story nagirabye wano nga Kanaabya oba ggwe oba Kanaabya agisharinze, naye nga story eri interesting. Omanyi abansomesa amawulire baga nti wegenderezanga nnyo story eteyina byline kasaba gamba bya musasi waffe noga yiyi omusasi atayina linnya olaba kana ayogedde ku deputy speaker n'atayogera ku kyatuuka ku w'amasannyalaze gwe baakwatira owa deputy speaker ne bamuwa embooko then Kanaabiyize very fair man. Mukulu Kibazo kaneyongereyo kati gwolese fitina yo w'amasannyalaze akanta wakoyogeddeko era omukulu Kanaabya abuuza nti neddala bano balabye nga story eno yandifulumiziddwa tanga ta disputing nga facts zaazo naye kituufu yandifulumiziddwa nenga nti Mukulu Kibazo mbadde mpitayita mu bibadde mu mawulire New Vision si mawulire gangambya kakande bwe yagavaamu katakyagala tugogere nako. We are discussing the character and content yoyo ayita mbyamawulire eyo bwe guba mulamwa moderator bwe guba nga nagwo mulamwa nagwo gubeere mulamwa so ate ekimanye discussinga gwe baawo obuvunaanyizibwa okukola samare yaki. Omanyi ffe tugonzaamu bwe tuba tutandika meeting ez'enjawulo tubuuza eri ayina conflict of interest no declaring your conflict of interest. Era bwe nasanga mukulu Kanaabya amukootinga nnyo wano yanga naye Kanaabya ebitabo byanga abisoma oba njogerako buwogezi
omukulu wawandiika ku ttaka Professor Samwiri nanyweza omukono bw'ati gwe kikyota konza nti nze ekitabo kyo kyenasooka ekitabo kyo kyenasooka nti raida gye wateekamu we twatandikira okwawukana koye nti eruwa konze otunnyonnyola nti I am of a peasant stock tinze ndi peasant okuviira ddala ate nga tamanyi nti yone peasant ayabwegana kali bwannyonnyola nti he is of a peasant stock ate mugaa nti ne thinking nayo naga no naye bwe twanyumiza omukulu naye ayina ettaka eriwerera ddala alijja mu sente ze zaaguze naye ndowooza byawandiika bikulaga bulungi okuba nti olaba ebikolobero omuntu ate ne bajjajja be baagabana tewali buzibu kyekitegeeza nti ali objective nti ebintu abitunuliranga bibiri mu raida ye akulaga subjective perspective nti nze ensonga bwe zibeera wano ndi wano tajja kubanga Haruna atajja kubuulira ku bifa mu Supreme Council simanyi nawe waboyikotinza okulonda sijja kufuuka subject of discussion katuteete ebiriwo ebyamawulire kakandi bwana bayagala ajja kujja nkoleko interview atwale bamusasule nga freelance eri gye yava story eyo bw'anaaba nga agikoze naye mukulu Kibazo tubadde tukyagenda mu maaso atakyasobola kuba string asobola kubeera contributor mukulu Kibazo nazo ebibiina by'obwannakyewa nga nabyo bigamba nti ensonga zaazo zifuuse enzibu abaali babawo obuyambi abasinga baabajjawo kati baagala gavumenti naye eyingirewo naye General Muhoozi era Minister wa State for Internal Affairs n'aga nti mukole omulimu gwammwe gwe musaana okukola naye bwe muneenyigira mu byobufuzi ate mwerabira nti tukola ki tujja kubanyiga mukulu Musenero naye n'ategeeza nti weetaaga mu nkyukakyuka ebyenjigiriza bye tuyina ennaku zino mu Uganda tebisimbye mulamwa oba ku nsonga ezaffe ng'eggwanga ezituluma nanga nti kyetaagisa okuba nga tukyusaamu ne Minister Ssebo wa State for Education era mwami Muyingo nanga nti abasomesa eddala ssaawa lituuse bonna babeere nga balina amadiguri ategeeza nti n'amatendekero agabaddewo agamu agasomesa aga gavumenti 23 bamaze okugajjawo ne bakuliyetingawo n'ekitongole ekira Uganda National Institute of Teachers Education unite kisobola egenda ku taking over Alishimoni demonstration Alishimoni teacher PTC bateekewo degree awarding institutions ezinayamba Archbishop wa Church of Uganda n'abakulembeze kubanga ndowooza yebadde institution yokka eyoganti niye ifo kyojiggalira ddala kimwa upgrading infrastructure weri ezimbe webiri naye okuteekako okuzesa kufulu omanyi ffe bwe twakayana kati ffe nange nkiqualifying embeere biased bulungi ffe bwe twakayana ng'abakatoliki bwe baatandika okuggala PTCs omulundi ogwasooka ezaffe baaziggala ne bajjula okuzimalawo eddoboozi lyokka eryavaayo okuba enduulu politically lyali lya Winnie Babihuga ne Winnie Byanyima bokka naye nga bazikutteko ekkufulu. After that the second thing that happened is other national colleges nazo at a regional level people have never paid attention. Mu Buganda mwasigalamu a singular national college at the time nazo nga zaali withdrawn nezigenda ate nga buli wezibeera it is a hub of business. Are you suggesting bazijawo malicious? Because now complaint eringa nti bazijawo malicious. Absolutely. Kankubuulira ekife mu Bende emyaka 2-3 tebakola graduation ninga si esinga okuba ekibi ennyo naye n'abaana abagraduatinze bacompletinze tebabawa any documentation, si transcript, si certificate. That is si testimonial. National Teachers College. National Teachers College. But those are supposed to be given by Chambogo. Chambogo bagani mudeyeri.
In fact, story in about 6 months ago. Up to now, this is nothing. Up to now. Yeah, but yafuna kana bimaliriza. Tegeeza nti waliwo conspiracy. No. Muyingo gwe yalina obuzibu. Oba yagenda n'ayisa ekirango nti universities zonna zigiddwako gonjeza diploma. Zitandika kukola ku bya degree. Eyo instruction nesigalawo. Abamu ne batandika okufeezinga out diploma ze basomesa. Kati Kyambogo yalina ebiwagu. Sebo. Kakati kankusale kinyi. Eyinza okubanga nayo tenaba kumanya. Mu myezi ng'ebiri egiyise Kyambogo yakuteeka ekirango mu mawulire ng'ate nga bayita abasaba ogenda okukola diploma in primary education. Ningamba kirabika nga contradiction. It is. Nti phasing out ate. But you see, kana bitamali badde tannamala mawulire n'ekyo kankikomentingeko ebbanga liyiseeko emyaka giyiseeko emabega wano nakayana n'aba ministry ya education abaana mu Uganda bawulira ekigambo kye bayita master n'osanga mu ssomero ng'oli bamuyita master nti ono master abaawano bakiganda waza ne bateekamu ne n master okuva ebungereza baina kye bayitanga speciality teachers ng'oli asobola okubeera teacher wa infant education n'afuuka master mu infant education yabanga level nti oyo achievinze level ya master mu infant education n'asigalawo n'abasomesa bawana aba primary baatuuka ekiseera nga bayina the grade 3 certificate ne bagenda ne bakola grade 5 certificate oba diploma ne bamala ne bagenda bakola degree luli ng'obeera awarded okusinziira ku buyigirize bwo nga bw'obeera owa grade 3 ofuna omusaala gwo ogwa grade 3 bw'obeera ogwa grade 5 omusaala gwo ogwa grade 5 bw'obeera owa degree mukyala Namirembe Bitamazire bw'obeera owa science mukyala Namirembe Bitamazire nga emyaka giweddeko ntudde mu maaso ge nga nnyonnyola president yagaa nti ekimu ku bizibu bye tufunye abasomesa ba primary bagenda ne basoma degree naye diploma nti omusaala gwe twali twabategekera tegumala president nawa instruction naga nti nti ne bwabeera ne masters ne bwabeera ne degree ne bwabeera naki bwabeera mu primary musasule ng'owa grade era sebe lumu yali campaign issue president nasinka abasomesa era nzijukira bulungi abasomesa elango emu ku nsonga ze baleeta nti naye sebo omusomesa babanga atadde to initiative na upgrading nafuna diploma primary education ate nga institution egimuwa nayo public institution lwaki bwaddayo okusomesa mwongere okumusasulanga grade 3 teacher kakati bo be bakola demotivation ate kakati essaawa eno bataninga around but you see grade 3 was not an establishment. So is even a degree. It's not an establishment. I think that's why our government is so fake. Yandibadde take away establishment n'omusaala gwayo. Naye ndowooza mukulu Kibazo kubanga mu bimu ku bibaddewo mu mawulire tuyina maaja ya institutions oba agencies we nalabye nti bamaliriza Uganda Wildlife Authority ezeeyo Ministry ya Tourism Uganda Human Rights Commission mangambye egenda wammawu egenze wammawu egenze Ministry ya Justice anti siye minister wayo ebadde mwagiteekawo nga eri established by constitution anti nange kyeneebuuza nti kino tekitwetaagisa where it is a constitutional body like electoral commission is a constitutional body under justice department wangadya ajja kubanga ali answerable kankugondeze okay ngenda kozesa privileged information naye manyi nti eriyo amendment egenda okuleetebwa mu parliament nga amendment eyo ekwata ku service commissions egenda kubeera omnibus ekwata ku service commissions kubanga n'okujjawo service commissions ez'enjawulo nazo zaali set up by the constitution bagenda zijjawo bazimaginge ne okumuvinga human rights commission wabaddewo n'ekirala nakyo ekiva mu constitution it is already prepared
era cabinet memo ndoza nayo yabadde presented era bagenda kuleeta amendment ya constitution egamba service commissions zino zigattibwe Uganda Human Rights Commission egende ndoza ziri ojja kutuyamba. It is a 3-leg amendment. Whether or not it is good is a different debate. Naye kamajukizeeko nti mu bintu byonna waliwo akakiiko akateekebwawo nga NRM yakajja ewamba buyinza. Baateekawo ebintu bibiri abantu byerabidde. Baateekawo obukiiko okubuuliriza ku buli bw'enguzi mu gavumenti bwaliwo mu gavumenti z'oboota era abantu bangi ne bagobwa. Kati ndowooza ate obukiiko akaliddayo okunoonyeza nga NRM evuddewo mu gavumenti obubbi obaddemu n'akalala ke kaali kanoonyeza ku bikolobero. Justice Odera akaliko omukulu n'agenda sekandi wakakavalinga nnyo netamala emirundi ebintu ebitono nnyo gavumenti byalondamu okuteeka mu nkola bekaalikomeninga ebintu bingi naye ebitono nnyo kwali kuteekawo akakiiko aketengeredde akatunuulira okutyoboola eddembe ly'obuntu era yengeri akakiiko katoyagala kaki kozi tekayina mugaso kateekebwawo kyogamba nti kati okujjako nti nnaku zino n'abakalimu mbeewuunya it will make findings ezitayina munankadi makolo Kibazo mangu naye awo njagala kuwulira mu sources z'okuba ndowooza mu amendment za constitution waliwo provisions ezaasibwa nga zeetaaga referendum. Simanyi oba 54 bawegundi eteekawo akakiiko teri mu ezo naye ekyo tujja kusigala nga tukyebuuza ng'olina okuddayo mu bantu basalewo oba ddala akakiiko kano kakola ki. Naye nga mmaliriza mukulu Kibazo mangu nnyo ssebo babaddewo abagabe ebirabo muhoozi Kayine Rugaba ne bamuwa ekirabo beeyita bakapa naye ekya most outstanding East African kye yafunye President Museveni ye ne bamuwa ekya Supreme Guide of African Unity. Sebo tetulina ba Supreme Mufti bokka naye tulina ne ba Supreme Guiders naye ne bamuwa ekirabo ne Makerere kulonda ne kuggwa kwa yasembayo okutegeka ebirabo ebifaanana bityo ye Secretary General wa NUP kati sebo ne tutakoma kwekyo Kagame yagaba mukulu Kibazo nzikiriza malirize yali agaba bityo kooti nayo olunaku lw'eggulo sebo yajjeewo omusango gwe tubadde tumanyinga obwakireerese akawaayiro namba 1668 1C Dr. Adrian Juko ne banne bakatwala mu kkooti eya ssemateeka era omulamuzi nakkiriziganya nabo nti kituufu omuntu okumusanga ng'ali awo yeetambula ate yennyonnyoleko oba omumazeeko emirembe gye nga tufulumyeko katono ebweru w'eggwanga n'ekirala kye baggyeeko okukusiba emyaka esukka 21 constitutional bano abadde basiba emyaka 7 8 5 bali abaaliyo nga tebannaba ku amendinga kigenderere ndowooza nti judgment bwe yabadde nti tekyabakwatako bali so toyinza kubateekako mukulu Kagame naye ssebo yabadde ayogera eri abantu be naaga nti Congo erekeraawo oluyiikirizo kuba ebintu ebyo byekola kusinziira ku kyenaadde ensoma nga nti biri attractive eri ffe tulitaliye biwoomerera tuyinza naffe okukola ki bitusikiriza tetuyinza kutunula butunuzi nga oki akamanyiiro kagenda mu maaso naye ssebo n'olunaku lw'eggulo President Museveni yayogeddeko gye tuli n'amaliriza nga nti ekisooka ssebo mukulu Kibazo teri kuyingira ofiisi yonna nga tolaze nti wagemebwa ya government certificate nga togiyina nagitadde ku simu nange kati ntambula nayo takomye ku ekyo yokka naga nti neza private nga wano ssebo nayo bikola ki ebintu by'okwekwata mu ngalo ne mwehaginga ebyo nabyo bikoze eki bikomezebwe polisi ayatola naye n'atugamba nti ab'emyaka 5 kugenda waggulu kuba kusinziira kwa Kyenga amagezi ge yamuwadde nti abo be bakadde
namwe mugende booster muzikole ki muzifune nafuna dda tulinda naye kati kyebagambye nti nina okwongerako eyokuna buli luvannyuma lwa myezi 6 naye agambye nti eligible abantu abali eligible n'abaana b'amasomero bayingiddemu nga nabo balina okubeera nga bakola ki nga bagemebwa n'olwekyo abalina zikaadi ndowooza muziteeke nga bipalati mu bulago bino byemutuwa sebo nga tutambudde nedda sebo kaadi temala kaadi siye certificate ministry ya health ina certificate ku poto yayo bwe bamala okugema details zo ne baziteeka mu kaadi ministry ya health ezicapturinga ne issuinga certificate ina ne code readable code kati gyogenda n'ogugolinga n'ojjayo simanyi oba sikaali ono ali ku gate anaaba negundi n'ateeka n'agamba alina okubeera ne karida nga bw'ateekako bakodi yo bw'ati n'alaba ekolaki ng'esoma era ndowooza ebipapula bya covid byatekanga ku muluka nga Kibazo akiina alinga ina gold kakati kubuuza gwe njige vaccination card mbagala kubuuza gwe kalabe njige ndowooza kumasa tufuna no please kambuuza tufina authority naye mukulu nyantuwulidde kubanga mpulidde nti amatiimu ag'amaanyi mu world cup bagakube bubi nnyo ne tiimu eya Germany bagikubawo banze ndi wa Bungereza bubi nnyo mbuuza kalabe njige yenda ya Bungereza naye twadde it is amazing yagwa draw na America waliwo akantu kenalabye nga mukulu wa musana wamangenda kuwa omukisa ombuuzi anga nti ku buli Bangereza 10 munaana gugamba nti gugenda kuwangula ekikopo olina anga nendo ababiri be batanywedde owasigaddeyo kati Kibazo bwogema Kibazo gumwe ebiri n'omuteekamu zi booster ze mwogera nogamba oba otaasa Kibazo alimu okukasaasaanya oba Kibazo wakafuna tekamukwata tekamutta right because niba bakugema still okafuna ate okawaayo but tofa now bwogamba nsigenda mu office wakuba tebangemye otaasaanye umayisha evingi oyo are simply saying nti kino okikozesa mbeere forced okugemebwa speech wagirabya oba omukulu bwe yatuuse ku nsonga eyo najjako galubindi ne speech n'agissa wanagani mbalina kati mbalina so eyo science wo gw'obooza this is a directive and mbalina eddagala tulireese mwesuuliddeyo gwa naggamba kaakati temujja na kujja mu office gaffe naye kyandabikidde ng'ekide kubanga bagambye nti vaccines bazirina nga bandabikidde nga bagamba nti bwe tutazikozesa zijja tunoonekako tuzikozesa tutya anoonya client obukadde bumeka 3 mu bumeka tali mwana bagambye 3 mu namga nti why don't you round off the figure 39 ibiranga kukoloki kati obukadde 39 obwa vaccine tubuyina wano butuddeeyo mwe muganya ogenda obakola ki kakalaga mbalina nze ekyo kyekyasinza okunyumira mbalina ku luno mbalina naye lwaki teyagambye nti ne mu taxi toyingira nga toyina nakyo sebo kiragiro public transport nayo ekisinga okwewuunyisa nti n'abantu abataxi banaabawaka barcode reader n'abantu balinako direct control abantu balinako direct control ate nabe bakola order ne bagigobera order ni order abajazi nabo balimu abo abatali bageme over 50% kati gweno direct kati nengama kakati nga tolinafa kuba Kibazo barracks si office ya government office ya government tebajja kati bafulumye kati order ni order mkubwa amesema kugemesa gwe wachi togemesa anewunya kakati directive nawe todayo kuyingira kubukedde bwe banasaba kuyise ate sebo tekyakoze ku office ya government public offices ne private ya kigaseko zatamanyi naye obutale ate yabulese n'abategeka ebivulu tukomawo ampuliriza tusonyiweko katono radio efunyemu okukyankalana kutonotono
akawuka ka Ebola kasaasana butereevu okuva ku musaayi oba amazzi agava ku mubiri gw'oyo alina ekirwadde ekyo. Kakuttira mu kiseera kitono ddala naye ate osobola okukeewala bw'oba ofunye obujjanjabi mbagirawo. Omukisa gw'okukasimatuka giri waggulu nnyo. N'olw'ensonga eyo okusaasana kw'akawuka ka Ebola osobola okukeewala nga ogoberera ebintu bino: okunaaba engalo buli kaseera ne sabbuuni ng'okozesa amazzi amayonjo oba sanitayiza, ne bw'obanga engalo zo tozirabamu bukyafu obanga ziddugala. Okumanya ebisingawo ku nsonga y'Ebola kuba ku nnamba y'essimu eno ey'obwereere noti 800 oba weereza SMS ku 85 obubaka buno bukuleeteddwa minisitule y'ebyobulamu ng'ewagiddwa USAID, UNICEF ne World Health Organization. Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studio zo gikwanjulira. Ebyuma bikalimagezi byatuzanyeemu ku bbiri naye tugenda mu maaso. Tujja kutambulirawo biweereddewo kanaabi ne Romushana omukisa okweggwera kaawa. Sebe ebyuma bikalimagezi obigendera. Omusajja yali akola sitore ye yali Guardian nga typinga sentence agenda okulaba ng'oli mulala ng'ate agiwandiikamu ebigambo ng'agenda abisazaamu. Kati bitwale emirundi ebiyinza okuba ekyuma kikalimagezi oba n'owamagezi ng'ali mu kyuma. John, kanaabi mu byayiseemu mu mawulire mubadde mu position ya Chief Justice nga kaayana ne Prime Minister. Of course kirimu obuyinza n'ebirala. Chief Justice ate omumanyi tanyigirwa mu nnoga. Tanyigirwa mu nnoga. Katugenda kumulaba nga atuuze ku gate. Chief Justice si omu ku abo booga nti owaaye nti ewategedde nti ebino bikomye wano toddamu kubyogera okusinziira ku mbeera eriwo. But conflict ya arms of government, overreaction, work ethic, oba actually we are dealing with what we know. En embeera bwefaanana the arms of state bazita arms of government state yeriyo gye tuyita government baziwamba. Mukulu Kibazo ensonga eyo mbadde ngitunuulira era nga ngezaako okugoberera debate ku social media. Bana nga banoonya tukomyewo ku nsonga abadde ampeereza message abantu babulijjo gyabadde baleeta nti okay oba oliawo Prime Minister kyeyakola teyagoberera, yasala layini nkola nuŋŋamu, yasala layini naye ne bagamba nti naye nooli abukudde ku ono yekka ebintu ebyo nga bibaddewo ebbanga ayinako gwaboggolera ono amuzudde nga soft target naye naga nti kagoma kange mu kampe nkekubire naye ngeriyo naye bataboggolerako. Naye Mukulu Kibazo ensonga ndowooza gye tukolagana nayo gye tudiriga nayo gye ndowooza nti eggwanga lirina okutunuulira nti yes mukulu owunyido Alfonso ate akasinza okuneewuunyisa siikeeko kokka ke yayogedde nti ono ayingiridde ebyabwe. Simanyi banyiza okufuna pepa mukuuka n'abiyinza ogitunoonyeza naye ate n'aleeta n'ebirala nti eno ba njagala nnyo engeri mukyala Nabbanja gyakolamu emirimu naye singa emirimu egyo engeri gyatunula ebizibu ebiri mu ggwanga singa naye bwakola n'aleeta olukalala lwalowooza nti ze ensonga enkulu ennyo Prime Minister ze yandikozeeko okusinga okutunulira eno.
Utandagala. Ya COVID, ebyaki. Naganti, kinokozeko. Naganti, Chief Justice nabina abimanyi. Nti nabewe ebiri. Zabalenga ntore agamba ngayo mango okumuzigo. Naganti, nabina abimanyi na ye Chief Justice. Naye ekizibu tetuliko kakati nti bwe tugenda mu byamateeka Chief Justice yabadde correct nti ono yasaze line naye yasaze line. Wait a minute John, abantu bagambi yasaze line mukolaki basalide kakande omusango nti kakande wengasi ya bukadde butano. Chief Justice nawe ngasi naga nti omuntu Prime Minister. Okay, Prime Minister nawe ngasi naga nti omuntu wange. Siko ekyo. Sicho ekyo. I think this was line yasaze. Eno tyaba de civil case. Nti yagenze ewa magistrate. Namutuuza katebe. Nga client. Na Gasimbagana. N'atanga kumbuuza akana akataano. Bino wasaze byaki? Wasaze gwe oyinza okutongoza obunyazi. Onfuna. Awe ye line bino yokuswa sasa. Nayogera nga lawyer waka nabi. Nti watunudde ku ddyo ne ku kkono tewabadde nga kazi ka mukyalo. Kakati omulamuzi nafuna entengere nananga nyabo bazita ntengero nyabo nga ananagira kyesasiza okuluma Chief Justice si kuba nti nesasudde naye mukulu kyazo kigenda okubaawo nga waliwo keesi emu gye mumanyi Chief Justice mutuufu nti ono omulamuzi bwe tuna ku likodi buli kimu kyagobererwa naye nja kutegeeza abanyazi ba Uganda kati bakola tojja kumukwata bw'obanga ogobedde mateeka kumuwaabira naki tomukwata ku procedure awo ali perfect documentation eri perfect eri omwami gwe wakwata amala ennaku emyezi ewiiki 2 ebuzira gwe mmanyi neighbor we amukijjanyiza kubanga neighbor we mugagga alowooza nti ono omwavu teyandimwiraanye yandimuguziza ka political nona nga nange sijja katunda naye ennaku ezo n'agenda amuframinga ne bamucharginga trespass namutwala uzira omuna babbirako nti no kati omugagga oli nnyo mumanyi kyakoze nti bali abali musanga bawadde ssente bwe banakomyawo wano omulamuzi ajja kulabikako ne prosecutor ajja kulabikako nti tifaawo naawe nti linda agenda kudda ddi nti next week nkuba mu kooti nsaba bail oba genda okumeta mu kooti era yakonkomala omulamuzi nga mulwadde ne prosecutor nga alina other agent prosecutor ne bwe yandibaddeho ng'omulamuzi taliiwo precise naga nti oli kyatubula kituufu tukoze tutya nabo maama agenda bali ne banegotiatinga ne bafunayo mu kooti omumi ba broker by the way badira aba connecting abali abalope misango abali ku misango ne baba connecting nti nza kutukira omulamuzi nja kogana yende kwa goti kirabika eri abalamuzi abatabamanyi eri omulamuzi Tamalego yali asuubiza nti yali ayina omugwa mu bulago yava Masaka ng'abanja client yali wa popular resistance ne bamuwa bailo omulamuzi yajja mpaka ku William ng'abanja nakuwadde bailo ng'olina okunsasula mwandi mulese ne mugwa mu bulago sebo situation yetugiringa nayo kandi let me caution you waliwo kandi let me caution you ngenda mpala ku bintu bino tunawa kubeera client tosaba sale eyo nolaba engeri system eyo gyoyogeddeko engeri gyeyamba wano woba ogivumirira naye waliwo embeera ng'oli mu mitayimwa ng'eyo system eyambako nkugambye by the way gwe John tonnabimanya ffe abali mu layini zino omuntu akubira essimu
nagamba omanyi muntu wange bamukutte yes ali mu court honorable naye bino mbikubuulira nkumanyi nkolayo nze njagala kunfunira ku ssente emitwalo gyange 2 tukubira polisi tunyega abalamuzi era bino saagala obiyingiremu gwe kyobaokola nze mpa 2 gange nze manye benneetaasa kyabiri agatwala mu toileti oba ayina gaabatwalira nenga abikugobyemu era akugamba sebo tukwatagana kasira mukubira DPC nkimanyi okayina tokubira na mulamuzi amanyako teganya kuja anywhere gwe mpabiri owinyidoro kyagamba owinyidoro kyagamba prime minister gwe ninkola tugimanyire kali mukuru kyale ensonga y'okubiri eriyo omukulembeze wano wa kibiina kya byabufuzi mukwagala amazima ge kamwogere je n'omuntu bakwata abaana mu demonstration babakwata babasiba babateeka mu kkomera ebaayo activist omu ajja amugamba jeno abaana bano be bakutte tulina okubaako abalamuzi betwogera nabo abaana abo tulina okusooka okwogera n'abapoliisi babate ku bagitani police bond naga nti that's okay kati olina nga nti okete natuuka twetaaga yakooli abapoliisi we can't fight for justice and be seen to be bribing the system mugambe bado kuteja kufuna manyalazi kakati awo nasiriikirira kakati ne bamugamba naye ate be bapresenti nze mu kooti tulina okugenda n'omulamuzi bail terms zibeere soft otherwise ba activists bonna bagenda kubasiba general nakuba ekigere over my dead body teriyo gwe ngenda kuwaaki nusu abaana ne baba komiti polisi nebawaayo teyabawa bondi bwe mala okubawaayo omulamuzi bwe batuuka eri ng'omulamuzi aga nti bondi it sounds very little I mean bail akakadde kamu buli omu bantu bali 2 cash no they had about 40 something boys nga kitegeeza nti mwetaaga obukaddaana n'omusobyo kati olinga aga nti buno obukaddaana ate buli individual ye tatunuuliraana atunulira kakadde kamu ine honorable Muwanga nemera nga ni Kkomera ne bamusaba akakadde kamu bwe kati nagaana tatunulira the lump sum era banne abasobola okuŋŋaanya obwana babuweeyo baga nti ono omusajja mumujje mu bintu byaffe tabitegeera mukulu Kibazo but we wali conflict justice kate issue ne the practical rot eriyo ngakutegeera eriyo eyangamba sosi yange yangamba nti waliwo omulamuzi tadelivaringa judgment okujjako ng'afunye tolowooza nti kesi nnene ababbi b'enkoko edeka naawe namuteeka eruzira aka nti emitabo gyange 5 tekogifuna otherwise vundira eruzira I'm telling you the fact kakati waliwo element endala omukulu omu yafuuka n'emubbi kati teyadda emmanyi oyo sijja kumugamba esingawa toja mugera yali wa ku Masaka road okwo ye ng'adiringa n'abatrafiki bakwata dakiika 2 ng'akusindisa eruzira ekyokubiri chief justice ensi eteeka okkiregeera nti judiciary erina challenge esinga obunene kubanga chief justice right now afacing a rebellion era kisoboka okuba nti kino akikoze okubuildinga crowd yemu within the judicial officers nti ndi nammwe mbalwanira mude wembugula prime minister mugambyeko kwekimanyi nti ku
Beni Chwanuka Memorial. Almost half of the invited judicial officers don't turn up. Era mwe bangamba abane musembereno musembere mu ntebe zino zala muzi ngati musembereno kuba ntya for wachuli bano amabalo bose kataka bunya bifana abamawulire we batula ebibo fe baba judicial officers street we are not among them nayenga judicial officers not turn up naye abawandiikira akabaluwa akakambwe abategeka semina nebalabanga abantu tebaweze baleta yesomero ofuna somero eriri okumpi LDC letereyo k'abaana kyokola invitation oba olaga nti allowance ey'okujja ku mukolo ejja kubeera ku ntebe so basa ya allowance y'okujja ku mukolo bani badde bagitera ku ntebe mangu olaba ng'enguudo bazigulawo naye nga nkugamba ki nti tulina problem nene nti John story eyo gikomye wakati the chief justice acted immediately after he wrote to every judicial officer asiye is the supervisors bobanga oli magistrate bakuyisetejeyo ono just nankali just try akwani nyonyola lwaki tewajja inviting era lwaki action should not be taken against you ngaga nsakola covid test kubanga omukulu yajja yagikola is state house anti tebafuna state house yagikola tasobola you can't give it as an excuse ya failing okola covid test sebo kachina bizibu ebyo bibiri nti mwina so for you chief justice yekangabiriza asanyusa audience ye nti ndi nammwe mulaba mwabalowooza nti sibalwanirira disclaimer mwabalowooza nti sibalwanirira balwanirira okay naye nga kyempulira kyebamwashuzinga nti abayisaamu amaaso naye bategese omukolo saawa 3 n'atuuka saawa 6 n'ayogera without any apology nga musajja tatuwa magezi twatuusa wano saawa tezinawa 3 omugezi mukulu saawa 3 alishedule tumulowooza kuba nti babakire yenyayise ndamu dakika 3 naye alinga oli ow'entebe olukwata waliwo n'akalako tamanyi kati kyogera ye yafuuka atya chief justice nenga nti nankanye kati nga golooza sega byali bya normal progress ebyaffe bano bakibazo bamanyi abaana bayita normal progress yandibadde chief justice oyo yandifunye remedio mpulira by president the most senior yandifuuse naye ate mu this time the most senior tefuuka nga twakola normal progress gyetuyita normal progress ti omwana atandikira mu nasale n'agenda mu P1 n'agenda mu ki waliwo chance yonna mu normal progress oyo gyandibadde chief justice simanyi naye bwalumba ye yandifuuse osigaze program singa because muwanga kyatatunuulira nti eri gyatunuze emmundu ewa Peetero omuvubi nti ye yandifuuse singa yali normal progress eyoli erino member wa parliament senior sirabangako omukyala nga muvubi ate sirabangako omukyala nga saabavubi nafe abavubi mutuleke omuvubi yandifuuse ku ebyeri mu mazina Gasimbagane ne Bannamawulire Haruna John emundu agitunuza saidi naye ensonga eno ndowooza one nze I have another problem ne chief justice nti chief justice bwakola remonstrations ze kuruno ne yesansabagana kuba emiranga nakuba embugo mu kyoto maybe rightly naye where has he been baradisi bade ba revoking judgments za court newe ekiragiro RDC nakuba ekigere kutakanaga nti wano temujjawo president bwaga nti tetujja kuwuliriza biragiro byammwe. Where has been the chief justice? Now one to rationalize that decision. A judicial review to rationalize
a pronouncement of a president. Juzi nalama mukuru Kiryo wa Kiwanuka nga omulaba ali at pains annyonnyola aga nti nedda twagambye tujja gaana singa ng'agezaako okunnyonnyola the kugaana but effectively ng'aga nti government egenda kugaana ebiragiro bya kkooti. Where was the Chief Justice? Exactly. Why didn't he cry then? Yefuniddeyo ente y'abato naga nti ono musobola nti mumulete. Now that does not absolve Nabbanja. No, doesn't. Because I have had a problem with Abasatusi. Nabbanja fwe abankusere tuli basanyufu nnyo. No. John emyaka giwezeko emabega nakugamba nti bwe tukkiriza enkola y'ekivandulo yatandikira ku ttaka. And people like Nabbanja nga bagenda basaatuuka ne bagenda nedda kkooti yasaze kino ekibanja gundi ajja kiwamba ajja kukola bw'ati. That is a problem. And that lawlessness Nabbanja naye gyagenda akola. Nabbanja agobera amateeka ng'ebintu biri byolesi. Mukolo Kibazo program gikomyewo ofuuke moderator ne kakande wamuwadde obudde oba tuwomwanga kibumba moderator. Eriyo omulala aweereza aka message naga nti kakande abadde mutuufu. abagamba dda wano muzeeyi wange kintu musoke yanga nti abnormal situation zetaaga abnormal solutions. Solution ya Nabbanja eyinza okuba abnormal naye situation yeri normal. Onaadde ayogera ku normal progress naye bw'obikkawo kali akasooka ka normal osigaza progress. So mu muvuyo ogwo otambulira naye tutunuulire progress nebeera bunomo. Mu mwaka guno gavumenti yagambye abaana abasoma mu sini ey'okusatu abagenda ndoza mu sini ey'okusatu tewali waasigalamu oba ayisa oba tayita mubate bagende. That is progress but abnormal. balabudde ab'amasomero teri kuzzaamu mwana naye ndooza tutabisa ebintu bingi. Twogera ku bitongole ebimu ebigenda nga biyingirira oba okuyingirira ebitongole kuba ekitongole ekiramuzi baliga nti kirina okubeera independent. Parliament ono muwanga gy'atuula erina okubeera nga naye ekola ki mbwe ekyekinga ku executive ne tugenda mu executive nayo neekola emirimu gyayo. Naffe ab'amawulire batugamba tulina okubeera independent tunoonye ki. Naye njagala kutegeeza bannayuganda mu ggwanga lino lye tulimu bakitegeere kati ekitongole ekisigaddewo ekitamanyiirwa gy'otasobola kusaatuukira kyekya Uganda People's Defence Forces. Yesebo kisobola okusaatuukira ewuwo naye gwe tosobola kusaatuukira waabwe. Abaana nga babakuba okutwalayo olunankanirwo nti ndi prime minister nazze wano nayingidde mu baraksi njagala mu kamanda gundi lwaki yakoze bwali omulamuzi yagendayo justice so eyo ye situation gye tulimu nti ekitongole ekikyasigaddewo nga kyo kikola ebyakyo nekitabaako akiyingirira kyekyo. Wiiki eri eyaggwa poliisi yagenda neyisa gundi New Vision yakuba ne story nti bannange tubadde ne wana abantu naye tusazeewo kireka tumugaddewo kubanga tugambye n'abantu baabwe babajjemu. Ndowooza be babanyiganya yaga nti mwatutegeddewo era New Vision ye yabizza. Nze twagambye nti ate abantu babatadde naye balina gye babatadde awala bagenze babakola ki. Naye nga poliisi waliwo ekitongole ekijja ne kireetawo olw'omusha ne kimugamba nti oyo waffe tomujjaawo. Naye nga IGP tasobola kuraisinga finger. Kati Chief Justice byayogera bagambe mbu yafuuse wakikere gwayikiriza. Chief Justice bwayogerako ekyakimanye nti ne kooti mwali mwennyini batadde abantu emirundi mingi ne wabaawo abajja ne babasikambula mu kooti munda mwennyini ne babatwala ne baza owange independence ya judiciary eri luddawa. Kakati bwe tuvaawo but nedda mubeereko fair mwagala ddirwa
magistrate nti tuleeta omusibe ku ssaawa 12 tuula mu kooti n'abeeramu n'alinda ne baleeta omusibe nga n'abantu bonna ate bamugamba tumuwa bbeiro mulimandinge aye n'asulayo. No. Lindako nkugambe Kanabi. Mwagala ddi lwe tuba tutandika. Yes, I have had ewaffe mu Kereziya buli lwojja noga nti gunsingidde ddala nayo noona otandika bupya. Chief Justice asaze layini olwaleero mwagala ddi lwabaakuba ekigere mu kyoto. Because yes, I have made the mistakes. But now I'm standing up. Njagala tusooke tutunuulire mukulu Kibazo. Neye wuwo gy'oli. Nze nga ekiri ekitongole bwe kiba kyazze ne kigandi tujja kutuula wano. Naawe tojja kunyega. Ojja kusoma amateeka ago tegajja kukola. Kubanga kyo nagambye kiina amaanyi. N'ebirala bwe bityo. Kati ekyo kimu interference mu bigundi ebirala weeri. Tebadde mu judiciary mokka. Tutunuulire ensonga ey'okubiri mukulu Kibazo. Eri ntano nti abantu bayingidde mu bitongole mu kifo ky'okuweereza abantu ne bufuuka bu business. Nti ne bbeiro ogitunda. Ne bondi ku poliisi ogitunda. Ne wabaawo n'abeerawo empapula za bondi ku poliisi sebo kakati olina okusasula bakukoleremu photocopy officer kw'anaawandiika. Government tekyalina capacity to providing. Vakufe clients aba system eyo tukugamba mugiveeko muwanga kyatugambira ya baba gitegeera tebakaayana yambe kiki kyekibaluma mumugende kubirala eyo system mugireke kamba weeye ekyokulabirako. Mabegaka waliwo nali e Busia. Musajja nga naye omuceere eno bagutunda ssente ntono nti oguva e Kenya nti naye saagala kugenda kuguyisa ku sitema ku road block ya URA. Nanga nti ekyo kyangu nnyo. Nze mpe 15 nziteeke mu ngalo. Olunaatuuka wali ku road block afande nga mukwanga nga nkola ki ne muga nti nze yo system nange ninga mugisha muntu system sigikola ki sijjajjiza nga gwe bikati bireke bituleke bikoleji kakati ne kino bwe kiri bwe tuddayo tutunulire ensonga asagula natya kakati onagala ganti Nabbanja mu Uganda ddala amanyi omuntu wa wansi era naye kyabaga nti bano nange nja basaatuukiramu okutaasa omukazi ono system bagikozesezza bo bayina ssente omukazi talina naye ate mpulidde omulanga gwe n'abaana be basigaddewo kati nkola ntya nagani kati katubisaatuukiremu kati ne Chief Justice byatugamba omanyi Kanabi just hold there kyemuliko muwagira kiri omugenzi Besweli Mulondo kyeyayita semusota buli muntamu nti bw'ogukuba tolya kubanga entamu eyatika bw'otogu guli munsuwa iyo gambe entamu umwana uwo tamanyi entamu alaba chuma ndala nti whichever way nti otakukuba kine ekiso kisala abaganda bayina kirumira mpi 2 sagala bagamanga ng'akanyolo ku lusalo kali e Buganda ne Bunyoro naye right now ku level kwe tuli ekiso kino kiri kweyo level because Nabbanja bwe tuwagira recklessness yabwe bayina responsibility nga executive to call these judicial officers bayina power ne mandate to call these judicial officers to order. Kibazo. The executive has Kibazo. not Kibazo. Compromising ze kubanga nabo bakifunamu ekivandula ekyo. Nabbanja are rising right now. Kibazo. On a populist mission. Kibazo. Pure and simple. You are part of that failure. Nkubulira. Toyina simu z'abanene. Lwofuna ebizibu. Nga toyagala genda straight mu system. Nino gandi muwanga. Nyambako njogerere ne gundi. Lwaki togigobera? Uno muwanga bimanyi. Omusana mututte. Omusana bamukwana. Omusana bamututte. Tukoze kitya? Lwaki tetuleka? Kitegeeza. Anonya loya.
lwaki omusana bamukwata nafuna looya nenjogera ne Kayihura webale nnyo lwaki tewagenda kwoli amukutte n'omwani wayimbuulira kuba yalina nalina obuyinza omutegeeza baziyita Miranda rights nkukutte olw'ensonga zino bino byoyogera byonna naye naawe olw'okuba walina essimu ya Kayihura ate ekinguma nnyo ntati Kibazo yalina ate okukuba ngagamba n'ogugwe tomulina kati wakyogera otya yogera noono bagamba n'ogugwe waliwo ebintu binnyo bye tubuusizza amaaso abantu banyinze mbalabye gavumenti etuyambe mukyala Nabbanja gwosobola otutaasa naye nga awo tewaliwo government institution kitegeeza nti ebintu bivundu Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba Pira Kibazo mu studios egikwanjulira Charles Romshana Haruna Kanabi John Kakande ne Mwanga Kivumbi Kaloli mukulu Kibazo tandikira speech ya mukulu Museveni. We killed them and we have also arrested others. Tandikira we killed them nganga teba abantu we killed them nga face eri soft tebera kuna rwinko zo busungu no it's very relaxed. Those ones we killed them and we have also arrested others nagenda konsonga ndala so kikulaga bweyogera ku justice system oli anabadagamba unfortunately bali bafudde. Actually onzijukiza mwango nondoza lwe yagenda mu State House n'ababaka kirowozeza ko ekyo nakyo so president awa order tigundi jangu abo bebagambye mambuka ga Uganda njagala bakole ki kakati batibwe and for him it is extrajudicial but it is normal. Now we are kati mukoti koti ya Owinyudoro bamuwabidde is going to go on trial. Owinyudoro bamuwabidde naye bagenda ati ngamba bamuwabidde kwe kumuwabira bamututte mu koti Chief Justice wa Uganda tebamututte mu nga Owinyudoro bamututte mu nga Chief Justice wa Uganda. Why? Because bali do musala gwa kisaaki ate bamuwadde musala kisaaki musala gwina because the salary omusala oguva ku consolidated fund guli protected. Omusala gwa Mwanga Kivumbi tewali mu Uganda ayina obuyinza kumugana gufuna because it is charged on the consolidated fund. It's not vote on account, so it's charged gogo you know okubaawo. So tewali ayina buyinza kukwata ku musala gwa kisaaki bano ogwabo speaker yakunjubula kakaka. Now but you are dealing no, by the way let me tell you ne speaker kunjubula ayina okusooka okugenda mu parliament whole house neisa resolution emukiza era ne beyigisa parliament should an individual right nti ezange temuzijjako tebasobola zijjako naye nga bakukuluma nga bamaze ozibajjako batya buti naye the normal rule speaker tasobola kutuuka wali n'agamba nti omusala gwa Muwanga tajja gufuna no era sebo fwe twali mu time ya covid nga nkyali mu New Vision naga nti emisala gigenda kusalibwa 40%. ano ebyamu ebyo bya omu yasayininga yours is not from the consolidated fund. Njukiriza kubanga bamanya legal provision eyo njukiriza eki omusala gwange okuva ne leero gusalibweko gulibere reduced by 40%. Omusala is property, so there I understand your situation ya New Vision naye wano okwagala okukuuma because when we are in the CA twali twagala to protect tukuume endowooza y'aba bulamuzi n'aba MPs ntobakanga kuchomusala. We never wanted that situation. Chokalanda omulamuzi gw'omusala omusala gw'omulamuzi togukwatangako kugamba amenye nti yekyagenda okusalawo neneyisa yonna tewali akanga musala gwe. Owinyudoro bamuwaabira nti omu kwabo abalidde omusala gw'omulamuzi. You get? So balinga ati bakwata ku allowances musala anti salary and allowances as long as bavanga bava ku consolidated fund. Now
anachikola executive because the permanent secretary wa executive the accounting officer avamu secretary the treasury and PS so it is executive eyakoze ekyo and it's very constitutional oyina okulinda kigende mu constitutional court now kati twali mu CA Chief Justice yandivuddeyo n'atuprotect bamuwaabidde kagamba ekyakoleddwa Chief Justice yandidde kusayidi eri nga alwanira kisaaki abere katola bamuwaabidde actually omukulu ow'Inyidolo yeetaaga omuvubi yeetaaga prime minister ajena yamuyambeko in a demonstration now kakati twalinayo ow'Inyidolo mu CA but simanyi oba yakokaseyo yagiyingiramu omukulu ng'atuyise ewakituula nga gamba mmwe kyemwagala okukola how can you make judiciary independent mmwe manye mulagana obadde ogana kino we must control them okay kati ne tumuwa one yalonda judicial service commission nenyagala ompeeyo omuntu omulala alonda judicial service commission bw'amala okugironda nti Kibazo ali judicial service commission neronda abalamuzi eneronda abanaafuuka abalamuzi ne bamutwalira oyo agironda ate yawana n'agirisha ndaga muntereyo ne Kibazo muntereyo ne Muwanga Kivumbi the same person gwe bagenda okuwa amanya kati bwamala galige bamuwadde najjayo n'atwala mu parliament nayo yiye ebayisa that appointments committee yiye ate n'amala n'akola ki yasayininga you can't become a judge nga takututeeyo ate nga takusayininze in other words he is very sure nti obusengejja bungi akusengejja akutwala omukulu Reme Kasule bwe bamuwa ndowooza by default obulamuzi n'akakiiko ne kamuyisa kyamutwalira omwaka mulamba okumuteerako omukono era Kasule yagenda mu kooti takyakola bwa lawyer kubanga mulamuzi naye ate ne mulamuzi tabukola kubanga omukulu finally takoze eki tasayininze ate obwonna busengejja ayina okubeera shuwa kusinga neerabira n'oyitawo naye ne mukulu Kasule naye kyagala obuuze era nkyagiriirawa wawaliira langi hoteeri gyaliiramu kakati ebirala birina okubigoberera now so olaba how the president controls the judiciary then finally kwekyo and I think I will also end there nti president ate ayina obuyinza obugoba omulamuzi abuyina yes because the judicial service commission ye yes kati kankugire process nagamba I have been in these things president ayina power please kugoba mulamuzi judicial service commission ye ku investigating then anya ateekawo akakiiko k'abalamuzi bali abasatu yes naye nga balamuzi babiri bava bweru wa Uganda ani abataddewo obadde omulamuzi omu muna Uganda abalamuzi babiri omusana abadde akubuuza nti ani abayita gife tubute Kenya wama nange nka Tanzania singa wagamba ntubona abalamuzi bave wano singa tubona abalamuzi bakoleki bave wano awanda baddewo chance nti bayinza ogamba amunaye katulwane kuwaffe kyobola bakubasa twagamba babiri bave wabweru naye nga abaleeta is the attorney general because you see how are you going to come bino byonna nga nakagenda mu parliament ndowooza Jacob Olanya yayise ekintu naye nga olwokuba twali tumanyiganye mu life outside parliament byakimala okiyisa my submission and a look of things nandaba nga neewunyiza nnyo enkola gye bakolamu ebintu wakagenda ku mwalo kubuuza bawunya ebyennyanja Kivumbi yali ava wali kitako mu ofisi yange nengendayo nanga nti kikumpisiza I can see you may get frustrated here because oyina idealism joze nayo kati njaga kati obwesimbu oli mu utopia kanjagala nkubuulireko institutions mu system ene yazimbibwa sorry taliwo nebyo mbugyako si bibi naga nti institutions zino zonna parliament judiciary biki mu relationship yazo ku executive
They are not competing. They are not there to check. They are not rivals. They are not right. No, yagamba one. Teziri mu competition. Tezivuganya. Teziri wo to check. They are there to facilitate. Kuyambako. Kati parliament eno constituted as is. Teziri wo kuvuganya, teziri wo kukebera kiki kyokola. Wabula kuyamba. To facilitate. Kutega mukirisi. Naganti gwe. Your understanding, obuzibu bwoyina gurooza ziri biri. Now, omukulu Abumayanja we drafting tteeka eryatakawo new vision statute yagamba overriding provision should never be an institutional opposition to government. Wanji? New vision should not be an institutional opposition to the government. And it should not be seen to be it's an opposition in itself. It can criticize. It can guide. It can guide. Story yabadde mu new vision. Yes, kakati. John ne yeewuunya the Kkomera byonna is a general comprehension. Kyovolaba era omukyoli omulala kati lwendoza twaze kwogera ku bakyoli oli abadde alanya omukyoli omulala mukwano gwa gundi amanyi oluzungu obulungi doctor oralo tuno yagamba comprehensive brokenness bwedibudde okulaba olalo tuno yagamba comprehensive brokenness kizize mu insurance nga nti yafuna comprehensive ngemolo wayona yona bagikolaki nazo ziri nkiwadi so mu buyaza amaanyi bwe tulimu kakati buli complete broken ebintu byonna byasoba mukulu Owinyidolo akimanyi kubasinga mwonna mu Uganda nti judiciary teri independent. It's just a question of PR. But the fundamental question mukulu Kibazo, it is simulimo gwa Owinyidolo yekka kulwanirira independence of the judiciary. No, mulimo gwa feffenna. So for instance, njabaza ku awe mbadde ngambira Kakande nze wenjawukanira ne Kakande ne Kanabi abalinye kwagiwadde omuliro muwangana yagikuwadde no situkuwadde discussing comprehensive brokenness tumujjawo tutya secondly institutions zonna ze muyina for Kakande just go for small things. For Kakande to rise and be an editor in a new vision kwe retiringira, I don't know for what reason kwe retiringira yaitainza kuandika opinion ye namugamba nomugamba nga retirinze Kakande lwaki tuwandika opinion yo waki you was so traumatized for Kakande to rise up mulupapula mwe yali akola the only way he can progress trying to take an opinion ye si ekane yafuka chief executive ye Robert Kabushenga. You get the extent. Andrew Mwenda okusigala nga akyayogera ne system, he can't write his mind. Bwandika mind ye bamugoba mu monitor natandika akake nakeno kage toja biwandikayo. He's a darling of a system. He's not. No. He's a victim. Oh, but auntie Chengamba. Abantu abali mu enseri mu chovala betwogera ku Twitter state capture. Brokenness and state capture. This is what you understand. Ochitandika ku muntu ku mukazi owabuki owabulijjo. Kati this is the progress. How do you become a chief justice in this country? Osobola okufuuka speaker. Why Uganda? How can you rise to become a top of the institution of parliament checking a government? Otekwa kubanga gwe mugeza asingayo obayitenti otekwa kubanga go singo competence. So how do you become a speaker? How do you become? Let me give you this information. Nalaba Bamayanja Nkanji
Abu Johash ne Kachama na Buderi ngabagamba tulina okuteekawo office ya DPP nga kase ngeri independent bwokwata muwanga Kivumi ngamba under the direction of anybody nga bwokwata muwanga Kivumi ngamba talina musango addeyo ulira sebo kakati ne tugiteekamu na mukulu Museveni ukomo you know there was that brief moment ngagenda mu government endala nateekawo buteera tulina okuyingira mu constitution eno nga waliwo DPP nalaba office ya DPP ekyagiteesaawo one bali nga omanyi bano bawandika semana nga bagamba in remembrance of the history nga tujjuka mu history nga history yaffe byali nyabonyabula okuva gye twava nyabonyabula bano banyabula gye twava bano nga bakola constitution bagamba nti nga poliisi yali ejweteka ku bannansi agasango okusobola ne beesanga bagatutte mu kooti omuntu abalamuzi ne babanga be balina kati okufuna badeni enene okubataasa okujweteka ku bannauganda emisango tutekewo DPP are independent not under the direction of any authority atunulire nga kakande tebannatwala fayiro yo mu kooti ono DPP ateeka okuba nga waliwo prima facie case prima facie it's even around on the face of it nga bwoba tunuddemu mu ngeri eya bulijjo omuntu ategeera kakanda ono yazizza omuki omusa baba tanazza fayiro omanyi ntunuulidde muwanga nanzijukiza ensala ya justice John Bosco Katuusi ng'agamba nti ne ku muntu wa bulijjo kino kyemukoze ku mubbi w'enkoko nakyo tekyandikoze naye okutuuka ku levo nga director of public prosecution yasabumiitinga ku musango ogutta omuntu n'abavuma waawo kyeyabavuma DPP Muwanga gwayogerako yakwata omukyala n'amuleeta mu kkooti n'amuteeka obuzindaalo mu matu n'amuteeka ekitambaala ekinene ku mutwe n'amuwayaringa naga nti genda bwe bakubuuza ngeno njogera ng'oddamu mbadde njagala kugattako nagagwamu kati chairman wa electoral commission mbadde njagala kugattako nti obayise baani bano Kibazo engeri gy'oseka irigo given our history nebaga nti naye okutyoboola eddembe ly'obuntu kubadde kungi nnyo katuteekewo akakiiko Uganda Human Rights Commission nga ketengeredde ne baleegamu ne mu constitution on its own volition kako kanga kazuukuze buzuukusi kajja kugenda ngagambye nti CMI oba gwe IGP deka njagala kuyingira awo okulaba baani bolina kakati kagenda mu department of the judiciary bana abesasa bagaba naye Kibazo kafukeko moderator for a second oli ayawayalinga kyotegeeza mulamuzi mukoto of appeal chairman wa electoral commission ayawayalinga ensonga zino zogera omanyi abantu bakalondesa mu ggwanga mukulu Muwanga abatuwuliriza batuzenya nnyo ensonga ez'ennaku nga zino tuzisekeramu owuliriza ensonga ez'ennaku ekizibu naffe twabonaabona onoonya wowuliranga gaba bw'obyogerako ennyo bikuluma jaga to understanding what we are dealing with as a country kakati ebintu olanya kyeyaŋŋamba the ideological standpoint nti omanyi buli omu awagire munne kati nkunyumiriza ofunye benefit okufuna kugibuliiro saga nyo personalizing a discussion nga tuze wano my standpoint eyinza okuba eri different kakati ekyala kati netwogera state capture kati bino byonna whose benefit ani abenefitinga in a broken system principle nyogo okutegeeza olwaleero president Yoweri Museveni talina ssente gyakozesa ng'agibbi buli emu agamba palamenti yagimpa ne bebeera supplementary ng'efaanana etya ng'azaagala atya ekiro lyagamba classified
nene classified we ajja kumuleta muki mu parliament for sikumugana for facilitation sanitization ono classified tutunulayo totunulayo speaker yalifunawo kabrief mu office n'abantu basatu medad yakulira akajika akatunula mu classified as a chairperson park baga otetumtrusting oyo atesti nandala ye yazitunulako nayo oyo ino olugambo tatunulangako naji ajja kutukalanga tebamuletedde account naji nemu naye discussion twenza gireta mu parliament bajja kugamba nenga parliament yaziisa kakati that is the extent of facilitation nebonobeera PS today to be a PS anywhere waliwo omwono omumanyi mukwano gwaffe baali bagenda mu obwato ne genero abali bamuvete kati nayo oyo tunayigana betukola sente oyo toleta tujja mugamba jirwa ne zirimu ebifuna agambe nti zino zonna muzitwala mukwano gwange ali ku lukuusi ali ku bukiiko bwa parliament obutonotono bwabuliriza bamuyiyiriza. So what is very interesting that committees of parliament zonna zireta report in the committee, in the whole house. Na appointments committee teleta. Yeah. So committee appointments are chaired by the speaker. Appointments of committee of parliament, approval of parliament, approval of parliamentary approval. Sivinze miaka sina nalinda bi. Because toli ku appointments chi committee uzo chiri ntugwa oliani no ati gambie nega nkugamba nti betwa to discuss na comprehensive order mukiri kati zino zona institutions fena zetu criticizing even radio even TV ono Kibazo bamwangangusiza kusimba ku mugongo gwa Agayeka TV byenda gati oleta Kibazo reka sebo ne wano navao ye twava fembi ne wano navao na sigalawo wange nchago ono romushana na ye just kati musajja watu romushana no bwara dishika tabasasola ku bamubanja akyabanja babazi yamugoba ku mulimo nasigala nga abanja omuntu ayina obuyinza okugoba RDC is the president aletangobanga mbabazi yakugoba nze manja kakati olibanja nga nzize mu government betuba tuogera ku kizibwe gwanga nti eggwanga lyaffe lyasoba oli mukwano gwange doctor lyayita comprehensive brokenness tulina girabira mu bino nti bino ebyekiwekete ebya Nabbanja byandibadde mu nsi yaani ampuliriza Gasimbagane Ne Bannamawulire nkomawo tebibeeramu nkomawo nina greetings okujja eri ow'omwanga okuva ewa Dr. Ebil Otto Secretary General yaŋŋamba nti bw'osanga muwanga mugambe we need to sit ng'abendowooza. Maybe the death of Semogerere needs to give us an opportunity to close the door and reflect. Gasimbagane Ne Bannamawulire wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studio zigikwanjulira na John Kakane na Runa Kanabi na Charles Romshana ne Mwanga Kivumbi. Comprehensive brokenness. Mwanga jagambye John eddakiika emu n'ekitundu bbiri njagala comment ku mergers. Kanabi ayogerako Kanabi abadde very worried about the mergers. Kiri kyabadde ayogerako ekya institutions z'abasomesa naki honorable Muyingo yankakasa bakola unit Uganda National Institute of Teacher Education eyegenda kugatta zonna era ina period ya myaka I think 7 okubeera nga abasomesa bonna balina degree bw'oba toli obeera tokyali ki musomesa. Ekyo kimu ebitongole ebigala nga UNRWA bagizizaayo egenda ministry ya bagitani works era mwe nali njogera n'omukulu omu nangamba Peter you needn't worry Ministry of Works gyoyogerako wali ofunye driving license empya konze nagifuna ate
in a meticulous process. Naga nti basobola nti bino ebyokukutulamu byali byakulaga gavumenti bunafu bwayo naye kati bwetuwogerera gavumenti ekulaga nti it can do. Eriyo ze bangambye ze bazaayo mu UDC. Bangambye NITAU egenda mu Uganda Telecom UTLC. NITAU tegenda na mu ICT. Bagikunguziza neita kwa ICT ne bagiweereza mu UTL. Egende. Ebitongole ebiwerako bagenda kola maja ne harmonization of wages. Babitwalira bamwanga ebyo ebitasobola ebyetaaga constitutional amendment bangambye babaleeta constitutional amendment egatta service commissions kutwala Uganda Human Rights Commission ebyetaaga constitutional amendment babitwalira bano bamwanga. Mukuru Kibazo senses kusavinga sente effectiveness ya government ne efficiency. Awo wali nti government yagamba nti ebitongole bingi waliwo duplication ono kyakwa nakikola eggwanga neribanga lifiibwa sente nyingi yebashona eyogerwako. Noekyo bwotunulira ku policy level nolowooza nti ndozawo point naye kiki ekigenda maaso waliwo ensonga endala nti ng'ogyeko ekyo kiri bashona nti eggwanga mulimu musobola afiibwa ssente. Mpulira ennaku zino nti mulimu ne power struggles ne selfish interests nti gwe obanga gwe PS wa Ministry ya Agriculture effectively nga gwe osupervisinga UNRA kijja kitya nti CEO wa UNRA controlling a bigger fund gwe ate supervisor we ye alina trillion bili gwe ministry yo erina billion 5 naye kati yolinga ye boss that's a power struggle weri feel big nti kati bali abasigala mu government ministries accounting officers they keep people mu ministries balowooza nti bano baali bameze obwebindu banene budget zaabwe nene ate mayindi nga ne badonors abamu okuva ebweru tebaga kudiringa na ministry baga kudiringa na agencies direct funding ejje ku ministry nakiraki ekyokubiri kyendowooza ekisinga okuba ekizibu abilite y'okuteeka mu nkola ebyo bisaliddwawo n'engeri gyebisaliddwawo. Nagamba nasoma kati list ene mpya sinagisoma nasoma ku list nasoma ko samwe baze nga bafumya nga bagamba nti function za Uganda printing entebe bajja kuzitransferinga to New Vision. Function. The last list I've looked at agenda mu bajita Uganda Security Printing Company UP oyo Printing Corporation entebe kanenga baga ku function emirimu si byerina si assets zayo ngaina tikati yate ani anasigaza ebikibumba n'ebirala bisigaddewo ani analya nkoko nkulu ono muwadde naye tumuwadde nkoko nkulu nga muyinza okubaamu ne other elements tulina okutunulira obwegendereza naye olwedde tulabyeko ku kyali wano nga bamajinga ministry ya science mu office ya president eri under musenero kakati it was a complete disaster. Abakozi abali mu ministry ene science banji basigala nga tebamenya ntakyakola we bali bafuna omusala tebalina mirimu ebyo babaga nti mugende katuli bayita yes but they senior people but they haven't been terminated naye musala tegujja
it was a disaster. Gasimbagane ne Bannamawulire Kanabi. implementation ndowooza nti eyinza okubaamu obuzibu ne corruption mpulira eriyo ebitongole ebigamba ffe mutuleke nga tuli ani kipasoni gweyinza okuwaayo akasente twenshwalinga nekino John kibadde discussed severally ku parliament. even cabinet minutes are twisted and dictated. Buza muwanga yoshoza parliament simanyi buze naka ekemwanyi ndoza kubine byamanja eriyo omukyala gwe baali baaccusing nti president bwajja mu cabinet ng'agira ati what did we say ng'agira ati nyala my daughter eriyo mu lulimi mwekitegeeza nga omubuuza era ng'aba members ba cabinet abamu bagaa nti omukyala oyo muzivu between her and the chief executive ne minute eyinza okukyuka tomwogera okimanyi kati waliwo kampuni empya under Uganda Telecom Uganda Telecom Corporation Limited UTCL anti government ya taking over UTL ngevudde mu receivership Kanabi eddakiika emu kyaliyo layini yange ekola bulungi oyagala okunkuairtime mumugulawo ya UTL wandege ya mengo ejjinja tesa ku nsonga eddakiika emu n'embaale omufuna kati tekbatujjako batwali tetusasula bulungi naye osobola okukolagana n'oli akola nga nti nina essimu kuteereko mobile money onteere ku yange airtime kati ebyo nabyo sebeweebiri tukuuma kibanja era kijja kuli Kanabi ensonga bino ebintu byonna bye tulaba ndoza mukulu Kibazo tetubinoonyerezangako kimala eno product gye tulina ya investigation ya internal security organization eyakola nga gundi oli mukulu kaka yasooka okunoonyereza kwe ya presenting eri mukamawe bangambye nno bwe twali tuziika Dr. Paul Semogere olinaga nti kakka oyo gwolaba mu kinanda yali wa DP okufa obufi nti bw'amala okuwagira Semogerere muhoima n'akwata pikipiki n'ayambala gawuni emyufu n'acelebratinga through the streets of Hoima nga Semogerere awangudde n'avuga piki nti ne babagoba ku mulimu n'omukulu omu ne babagoba Hoima mu bano ba DP bwe bagenda ew'omugenzi Paulo Semogerere ne balaajana ne bagamba bali batugobye ku mirimu Semogerere n'agali bebafiirwa mbadde mubakolera emirimu bulungi nnyo babagobye bebafiiriddwa kati oyo kaka obusungu yasibira mu ttale kaka ndowooza era ng'ali ku instructions z'omukulu mweri wagise ki comprehensive brokenness ng'essente zirabika tezikola ki na presenting a report eyalaga one duplication y'emirimu nti bano tuyina ono Katumba wamala gyali ate ne Yonora naye ekola ki era omukulu n'abeera convinced ne mugenda paka le muyingidde mu process ba technocrats ene ensonga bagiyingira mu luvannyuma kutereeza era omusajja omu yakinsomesa yali kaweyo nti president bwayogera ekigambo gwe tobuuza nti ate kino kiri ludda wa mateeka olina kunoonya bw'okifiitinga mu tteeka wawe ekijja mu tteeka and any other awo nawo kijaawo so kino tuddayo naye ekizibu gye weebuuza bino byonna era ni yabicreatinga omugaso gwabyo gwali ki fe bannayuganda kye twagala effective delivery kakati mukulu Kibazo nanywa Red Bull naye gwe wakola appointment nze nanywa mazzi nalabyeko yasazeeko abakozi be naye n'agenda nanywa Red Bull twatunya Red Bull ensonga twajogerako so tebabalimba nti eno ensonga ya kumajinga institutions ezo nti eva wakaka iso yawandise please ekitongole kaka yali on instruction kugambye ekitongole ekyo kimanyi bulungi katoro lwali lwona kubuzaabuza obadde kino kiva namunkekeera giwanywa Red Bull kiba muserene hoteli kiba namunkekeera kati olina okunoonya mu kukola devolution of power nti obuyinza buva wa president
buddemu perinfale buddemu district councils buddemu commissions nga Uganda Human Rights Commission ekigendererwa kyali nti politician Muwanga Kivumbi as Minister of Finance tajja n'abala muluka yange my goods have imported nabiteka mu politics nagamba kakati wano sasula bwoti muzita assessment it was to lessen political interference bwebanga yunura eberete kino konto olugudo luyita wano nga politics given that's why we said ebyo bibere ne boards if it is aviation authority nge ya wala license ejikwe professionally whether oli wa deep oli kikati na munkekeera ayagala kweddiza buyinza ensimbe eziri mu yunura eziri mu road fund aberenga azina wali na mungekanga yasalawo kati olugudo kona yite wano ene yite wano ene wale Gasimbagane Ne Bannamawulire kakati two things at play fact kusokera dala simanyo bana munkekera tebasomanga documents zaffe nekyo tukireke ibisinga babi bamanga kula bituwandise twa questioninga long time 5 years ago document ne showing at questioning rational yebitongole bino ne duplicity that's a fact kati kyone kigwa the current wave erimu ebintu bisatu which you must watch kakando lwaleero kyangu nnyo kwesanga ng'ofunye obugagga nga toyise wali omushana. That is a threat you must control. Mu bitongole ebyo bibadde byesanga nga birina sente nyingi nnyo ezigaggawaza abantu nga tebakiyise ne be bataagala kati ekyo oyina kisalira amagezi ekyokubiri kiri very interesting and for me you watch the space eriwo nti how is Museveni going to deploy the army on new setup because wale yangeri nti increasingly ba generals banji ba tebakikyasobola kufeedinga mu munaro ya maje. The only way jibabadde bafeedinga mu kati Pakistani, Egypt. Not even where it's creation. Go and look around. Genda mu immigration, genda mu chi. What is going to be very interesting for me? What is going to be interesting is how the deployment. Museveni is going to deploy the army in new setup. Gasimbagane.